Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooka ye minisita omujja ow'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Oweekitiibwa Sserwanga Robert Sserwanga ye minisita ow'abavubuka emizannyo n'ebitone. Emabega eyo tubaye tugamba okwewummuza nga abantu balowooza tugamba byagenda ku biiki. Naye ebitone mulimu ebintu bigazi nnyo si byagenda ku biiki. Naye n'okugenda ku biiki tekiba kibi. Oweekitiibwa Martin Kasekende ye ssentebe awummudde owa Buganda Land Board. Asembyeyo ye Ronald Kalungi agoberera projects mu ofiisi ya Katikkiro. Mwenna abali wano mbamanyi. Okubeerera ku jjajjange Namugera Kakeeto omukulu w'ekika ky'omutima. Kiragwe njogerako jjo. Tijjajjanga nannamulira wano mu Kabaka njagala oba bbaale. Omukulu ono ssentebe omujja Mukungu Francis Kamulega yasi mupya wano. Akoze emirimu gya Kabaka sisobola na kugyogera wano ninjimalayo. Naye waalondeddwa yakulira akakiiko akali ku nteekateeka z'okukulaakulanya olubiri. Era baamalodde okukola enteekateeka Nnamulanda. Mariam Nansubuga oluganda ojja kuluyiga wonooviira wano. Enteekateeka Nnamulanda ye master plan. Omanyi bagamba Nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Tegaggwaayo. Kati master plan nayo teggwaayo buli kimu ekikola. Kyabava bagiyita enteekateeka Nnamulanda. Omukulu ono yakulira akakiiko ako. Era baamala ogituwa ffe tukyatambula empolampola. Amudiridde naye si mupya. Omukulu ono Mukungu Henry Robert Kigundu ono abadde ku boodi enkadde kati azzenga omumyuka wa ssentebe. Musajja ono mukubi wa pulaani. Tebaagala kubayita bakubi ba pulaani balabanga ekibafeebya. Oluganda olutuufu yandibadde muwunda. Oluganda olutuufu mukubi wa pulaani ye muwunda. Architect abeera muwunda. Eba wunda. Mukugu nnyo yakulirako n'abawunda mu Uganda wano balina olukiiko lwabwe. Mariam Nansubuga oyo amaze ebbanga ddene ng'akola mu DFCU Bank. Mukungu oyo kati oli mukungu wa Kabaka. Yeddira Mamba yafumbirwa ndoza bafumbe. Balwali wano. Amudiridde Rehema Nayiga oyo nasoma naye Makerere. Yeddira Ngabi akola mu Pride Microfinance ndowooza. Abaddeko asigaddeko. Amudiridde Oweekitiibwa Rita Namyalo waggwa. Oyo yali minisita wano n'akola emirimu mirungi nnyo mu by'obulambuzi. Yeddira Mamba kakati yafumbirwa Banvuma. Amudiridde Paulo Kavuma oyo Wakkobe. Naye mukugu nnyo mu bya insurance. Basibuka Mawokota naye emutundu awo we bakulidde. Mukugu nnyo mu bya insurance. Oli ye jjajjange Namugera Kakeeto Nicholas Kasekende omukulu w'ekika ky'omutima. Kabaka yamutuwadde. Omukulu ali wano omukungu ne Alex Nyombi akoleyo mu mafuta. Bw'oba oyagala okutegeera ebintu by'amafuta omusajja yoyo naye weebuddu era ng'abeebuddu batera okubeera. Amudiridde ye Yakubu Ayubu Kasujja bamuzaala mbuulire nno naye weebuddu. Naye bwe muba mumanyi Haji Faisal Kasujja ye taata we. Naye ono naye muwunda. Is an architect. Yasomera Bulaaya. Kakati amaka mwava bantu baweereza nnyo Obwakabaka. Nolwekyo tekyandiyewunyisiza bigenda bigoberegana. Amudiridde ye Mukungu John Kitenda oyo ye muwanika w'enkuluze. Ate amudiridde ye Mukungu Simon Kaboggoza oyo Wangonga yawangudde emipiira gy'ebika ye Ssenkulu wa BLB. Ndoza kutegeeraganye bulungi. Oli munnaffe D. Kasolo munnamawulire wa Kabaka mumumanyi mwenna. Bana nsanyusa okubalaba nziramu okwetonda mbadde n'ebintu bingi byenkeereddemu ne binkwata. Kala mu mulembe mutebi bantu batakwata budde. Njogera mbu abakungu balwisibwa biki ya kijega. Abakungu balina okukwata obudde emirimu gisaabula okutambula mu budde bwajo. Mwebale kujja mbaaniriza nnyo wano olwaleero nga tutongoza bboodi eno enkulu ennyo. Mbeebaza emirimu gye mukola n'egyammwe. Mwenna mulina emirimu gyammwe gye mukola. Ate twagala mugikole nagyo ginnyirire bulungi. Manyi bw'oba okola emirimu gyo nga gigenda bulungi nagino egya Kabaka gikwanguyira. Awo nno mbeebaza emirimu gye mukola. Ate mutukola bulungi kubanga muli bantu baffe. Twagala abantu baffe eyo gye bali ng'era amannya gaabwe ge gavuga. Nze mpulira bulungi omuntu gwe mmanyi bwe ndaba nga gyali eyo ebintu bitambula bulungi. Mpulira bulungi nnyo. Njagala kwebaza ssentebe owa bboodi ey'omuddo Oweekitiibwa
Martin Seremba Kasekende. Ne bakoze nabo abamu we bali wano abalala tebaliiwo. Bakoze emirimu emirungi mingi ate egirabwako. Okusooka byonna obukulu obw'okubeera ssentebe wa boodi eno ey'ebyettaka bumazeemu emyaka 16. Ate emyaka ndowooza 12 ku egyo yali nga minisita ate nga ssentebe wa boodi. Ate nga naye alina emirimu gye, omusajja yinginiya alina emirimu gye, atula ku boodi mpitirivu n'akola emirimu gino. Bwe yava ku bwa minisita mu 2019 n'asigala ku boodi nga ssentebe okutuusa ku ntandikwa y'omwezi guno we yawummudde. Mu bbanga eryo boodi y'Oweekitiibwa Kasekende ekoze ebintu ebirabwako bingi. Tugambe baazimba ekizimbe Muganzirwazza. Ndowooza mu Katwe ekizimbe ekisingamu amaanyi. Ate musobola n'okukyongerako kubanga baakikola nga kigumu, kikyasobola okweyongera waggulu. Baakomaawo kubanga mu Kampala emyaliro egy'owaggulu abantu tebagyettanira nnyo, naye kisobola okwongerwako ndowooza emyaliro emirala 2 okusinziira ku maanyi agaakiweebwa, oba 3 oba 2, 3. Baateekateeka woofiisi empya mu Masengere. Simanyi oba boodi empya yatuuseeyo n'eziraba. Baakoleranga mu Bulange okutuukira ddala mu 2015 awo. Bwe twamala Masengere ebitongole ne tubijja mu Bulange, gavumenti n'esigala eno. Ne bagenda ne bateekateeka bulungi ofiisi weewaawo Masengere kati yagala kusigako kalangi. Ekirungi Kabaka atuwadde minisita agivunaanyizibwako ali wano. Bazimba amayumba Ekigo. Egamba ndowooza mwatuuseeyokko Ekigo ne mulaba amayumba. Bw'oba omutiitiizi tosobola kuzimba mayumba ago. Ate ne Ssentema Kabaka ge yatongozza ng'ogumu ku mikolo gy'okujjukira amatikkira ag'omulundi 30. Ez'Ekigo zaagala ng'oyinamu ku mbavu. Eze Ssentema bw'oba ofuna mpolampola osobola okufuna ennyumba. Gwe ssebo okutandikira ku bukadde 75 oba 78. 73 ennyumba y'ekisenge ekimu. Naye ng'eteekeddwa bulungi, si muzigo. Omanyi bwe twogera ekisenge ekimu abantu balooza twazimbye emizigo. Omuvubuka yakatandika, omaze okusoma, otandise okukola. Lwaki ogenda mu liyumba eddene tolina na byakuteekamu? Genda mu nnyumba y'ekisenge ekimu naye ng'eri mu kifo ekiyonjo ekiteekeddwa. Boodi y'Oweekitiibwa Kasekende ekoze ebintu ebyo. Ate bassizzaawo enkola ennungi ezigobererwa mu kulabirira ettaka ly'Obwakabaka. Era baaleeta n'enkola eya kyapa mu ngalo. Kyapa mu ngalo yagenderwamu kunyweza bantu ku busenze bwabwe. Kubanga ettaka ery'ekibanja bw'oba olina emirimu gy'okola, tugambe n'oyagala okugenda mu bbanka, bayinza okukuwola ku kibanja naye bakaluubirirwa n'ababbanka ezo. Baagala kyapa. Ekyapa ekyaliizi kikola buli kimu kyonna ekyapa ekya mayiro bye kikola. Okuggyako nti kyo bwe kiggwako oba myaka 49 oba 99 oba emeka n'okizza bujja. Y'enjawulo eriwo. Baleeta enkola eyo. Bakuŋŋaanya busuulu nakati bakyabukuŋŋaanya. Ng'eyo amateeka bwe gagamba kubali ku bibanja ku ttaka lya Kabaka. Ndowooza mu kulaba okwange Buganda Land Board ekitongole ekisinga okukola ku nsonga z'ettaka mu ngeri ennungamu mu Uganda. Sirabawo kitongole oba ofiisi ya ttaka etuuka omutindo Buganda Land Board kwekolera. Awo nno neebaza nnyo ssebo mukulu wange Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende
olw'okuweereza kabakawo n'okwagala okungi okumala ebbanga lino lyonna. Neebaza ababadde batuula naawe ku boodi, waliwo abali wano ababiri ndowooza abasatu, naye n'abalala abaawummudde, kubanga bonna wamu balambise bulungi abakozi ne tusobola okubaako obuwanguzi bwe tutuukako. Nyaniriza omukungu ono Francis Kamulegeya ne ttiimu yonna omuli n'abakiise abapya ate n'abakadde. Enkola yaffe mu Buganda, buli omu ku ffe abaako ettoffaali lya sakkaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Buli omu ku ffe ayongereza ku baatusooka we baakoma. Mwampulira bwe nali njogera nga tujjukira amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwasatu, nga neebaza bakatikkira abankulembera. Ebiri mu Buganda sinse na bitandika. Kalonda yenna aliwo, waliwo abaakola ebintu. Mu ngeri y'emu nammwe mugenda kusanga ebintu bingi. Era boodi ewummudde etusimidde omusingi. Kati mwe tubasaba muzimbe ennyumba erengerwa ku musingi ogwo. Mu mbeera z'obulamu bwaffe abantu batupimira ku kye balaba. Era buli omu ali wano yakedde kusanirira nviiri okuggyako Mariyamu ne Rehema. Abakungu bano baba tebaasanirire. Abasiba akakaaya nabo basanirira enviiri. Oba osanirira zaaki? Naye bazisanirira kubanga ffe bakweka enviiri naye babeera abami bazibalaga ate ndowooza omwami yagala kulaba enviiri ezinyirira. Kale tusanirira enviiri ku makya, twesiiga akazigo mu bwenyi. Oweekiti omukungu Kamulegeya naye teyasaniridde bwe ntunula. Naye asanga yasizemu akazigo. Tugolola engoye era n'engatto tuzikuba eddagala. Naye obulamu bwaffe buli omu ku ffe naffe abali wano, buli omu ku ffe, buli omu obulamu bwe buli mu bitundu ebitalabika. Mu bwongo, mu mutima, mu mawuggwe, mu byenda, mu kibumba ne mu musaayi. Ebyo byonna tewali kirabika. Era oyinza okuba nga oli mulwadde nga wasaniridde bulungi enviiri n'ogolola bulungi engoye naye nga tonoogikuba eddagala ng'owoomye naye ng'ekiri munda gw'okimanyi. Ekitalabika kye kituwa obulamu obutuufu obwannamaddala. Byero bitugiraba ku mirimu nga gino gye neebazizza abakiise abawummudde n'ebirabwako. Era okuva Kabaka lwe yatongoza ennyumba ez'Essentema nfunye obubaka buyitirivu, bonna ebintu mubikola mutya? Naawe ssebo ne bakwebaza abantu bangi nnyo. Kubanga ebyo bye birabwako, ezo engoye engolole. Kyokka obulamu bw'ekitongole buli mu bakozi baakyo. Obulamu bwa BLB buli mu baweereza okutandikira ku Ssenkulu okutuuka ku mukozi asembayo. Obulamu bwa BLB buli mu ntambuza ya mirimu. Omuntu bw'atuuka mu BLB oba ku kitebe ekikulu oba ku ttabi eruweero oba e Masaka bamwaniriza batya? Bamuyisa batya? Abakozi beeraba nga abayamba omuntu abakyalidde. Obulamu bwa BLB buli mu kukola emirimu wansi y'enkola gye twatuuma ey'omulembe omujja. Bwe nafuuka Katikkiro mu 2013 natula ne bannange bano ne tukkaanya ku kye tuyita enkola ey'omulembe omujja, mu Luzungu bakiyita new work ethic. Mulimu obuyiiya. Bw'obanga oli ku mirimu nga toyiiya okaluubirirwa nnyo. Si buli kintu bwe bakikugamba bw'ojja okkisanga. Wabaawo olw'olina okuba omuyiiya emirimu gisobole okwongera okutambula. Nanyina we nali ŋŋenda si walana nnyo
ng'aliwo munnamawulire emmotoka eyatwala bamawulire n'emuleka n'atajja ne mugamba gwe omwana omuntu tosobola wadde kulinnya ka boodabooda obwo buba buyiiya. Ekyokubiri ennyingo eri mu nkola ey'omulembe omujja ey'okubiri bwe bunyiikivu. Tewali muntu awangula atakoowa. Era bw'olaba ng'omulimu gw'okola tegukukooya omanya tonnawa kugunnyikiza. Omulimu gwonna gw'ofunamu guteekwa okukukooya. Oweekitiibwa Kasekende oyo yeetala ekigo ayinza okuba agenza ekigo emirundi nga 100 mu bbanga kasooka tutandikayo enteekateeka eyo oba gisobye namu. Buli lunaku waliwo bino tumuzze eno ne tumutuuza mu nkiiko tosobola butakoowa. Omulimu bwe guba nga gulimu ensa oteekwa okukoowa. Obunyiikivu. Ekyekusatu obwerufu. Basebo ne bannyabo tetwagala byakukukuta. Tetwagala mukozi asaba muntu yenna baasa. Tetwagala kuwa bantu mirimu batasaanidde. Ntegeeza ebisaanyizo. Kubanga oyo waŋŋonge. Oweekitiibwa Kasekende si ssentebe wa bboodi eno kuba abadde wa mutima. Kabaka yamulaba ng'asobola. Nkakasa ne jjajjange. Si lwakuba jjajjange naye musobozi. Nammwe. Ebintu byonna tubikole nga birabika ku mmeeza. Awatali kukukuta ebintu bya Kabaka situkukuta nabyo. Lwaki okukuta nabyo? Ebintu bye tukukuta nabyo biba byaffe bwoya. Saagala muntu atunula mu kakapu kange. Naye enkola ey'okuba n'obukapu. Oli bw'agenda e Buddu alina akakapu ka ofiisi. Bw'agenda e Kkooki n'akakapu ka ofiisi. Kiki ky'okweka mu kakapu ako? K'otayagala batunulemu. Obwerufu. N'ennyingo ey'okuneesembayo kwe kukola n'okwagala. Sigamba okwagala Kabaka ekyo kiteekeddwa okubeerawo. Ngamba okwagala ky'okola. Abakozi mu BLB bateekwa okwagala emirimu gyabwe. Oba bw'otayagala mulimu gukukooya nnyo. Bw'oba ogwagala era okoowa. Naye obwagazi obukuwa amaanyi agagwongera mu maaso. Awo nno ssebo ssentebe n'abakiise mbasaba obulamu bwa BLB bulabikire mu bakozi mu ntambuza y'emirimu nga mutambulira wansi w'enkola ey'omulembe omujja. Tubasaba mutunuulire ebiwayi by'ekitongole byonna mulabe nga bitambulira mu nkola ey'omulembe omujja. Eminombo gitatambula bulungi kampuni zigwa. Ekirungi mwe abali wano mwenna obumanyirivu buno mubulina. Kampuni bwetatambuzibwa bulungi egwa. Ate ffe wano mu Uganda ndoza tubimanyi nnyo. Kampuni mmeka ezigudde ng'abakozi abazikulira tebasobola. Kampuni egwa. Ng'enkola yaabwe si nnungamu, kampuni egwa. N'amawanga tegakula okuggyako nga abagaweereza abakulembeze bonna nga bakola mu nkola ennungamu. Tekirina njawulo ne kampuni ne bweba yo ya bwannannyini. Bw'oleeta mukwano gwo nga yakukolera kubanga mukwano gwo n'ova ku bukugu, kampuni ne bweba yo egwa. Twagala BLB ekule okusinga ku musingi ogwazimbibwa abaagitandika. Kubanga yankizo ate mu bitongole by'Obwakabaka. Yankizo kubanga Obwakabaka ennono yaabwo esimbye ku ttaka. Yankizo ekyenkanidde awo. Ekigambo nnono kye tukozesa kisibuka ku mutala oba ekyalo ekiyitibwa ennono mu Busujju. Mu nkola y'ennaku zino mu disitulikiti y'Emityana. Kubanga awo kintu we yatuuza abataka ne babaga ssemateeka wa Buganda. Ogwo mutala ekyo kyalo. Era abantu baatandika okwogera mweyise ng'ab'ennono. Kubanga ssemateeka olwo yali amaze okubagibwa. Mweyise ng'ab'ennono. Ebyo byokoze si by'ennono nga bw'onooga nti ebyekoze si by'omundegeya. Ekyalo byokoze si by'ennono.
kakati ekigambo nnono ne kivaayo okutegeeza ssemateeka wa Buganda atali muwandiike. Tulina ebika, kale kanjulize ekyomutima kubanga omukulu w'ekika ali wano. Buli kika kirina ensibuko yaakyo. Obutaka guba mutala. Bwe tugamba ebbaale, ogwo mutala si kigambo ekiri mu bbanga awo. Ogwo mutala. Bwe tugamba ebbira, ab'enkima gye bava, ogwo mutala, ekyo kyalo. Bwe tugamba ebuwaya, sagala, ekyo kyalo. Kyenavudde ngamba nti ennono y'Obwakabaka esimbye ku ttaka. Mu ngeri eyo, Buganda Land Board erina okulondoola ettaka lyonna we liri mu nnono n'erimanya. Liyinza okuba teriri mu buyinza bwammwe, kubanga oyinza okwesanga nti ettaka lya kika. Ebakka ab'effumbe, Kabaka yalagira buli kika kiteekewo olukiiko lw'abayima babeere n'obwannannyini ku ttaka ly'ebika. Kiba kitegeeza nti eryo terirabiririrwa Buganda Land Board. Naye mulina okulimanya nga mmwe ekitongole kyaffe eky'ettaka. Era kirungi nnyo mwenga BLB mube nga mulina ebiwandiiko by'ettaka, kubanga ettaka ly'ab'effumbe teririiko nnyini lyo, ly'abafumbe bonna okutwaliza awamu. Ebiwandiiko byalyo mulina okuba mulinako obulambe bwabyo, ne mubiteeka mu tterekero lyaffe wadde nga si mwe mulifuga. Oba tugambe Naggalabi Buddo, Kabaka gy'atikkirirwa. Ettaka eryo lyaffe ffenna abantu ba Buganda, ttaka lya Baganda. Kakati ennaku zino Kabaka yalagira Kabaka Foundation balabirire ne Heritage Board ebyobulambuzi. Naye ebiwandiiko mulina okuba nga mubirina nga mubimanyi mu tterekero. Singa Kabaka kkubira essimu, ssebo omukungu Kamulige, nawulidde egindi eyo e Buddo, kiri kitya? Ssaabasajja ononsonyiwa, omanye ebyo wabiteeka mu Kabaka Foundation. BLB erina okumanya ettaka ly'olusuku lwa Kabaka. Mayiro ze muwuli 350 Abaganda baliyita olusuku lwa Kabaka, kubanga mwe muva essente zirabirira enkuluze zigenda mu nkuluze. BLB erina okumanya ettaka ly'obwami, ery'obwannamasole, obwannamasole bwami, ery'obwakatikkiro, ettaka ery'obwannalinnya Lubuga. Nnalinnya Lubuga alina ettaka nga Nnalinnya Lubuga, so singa omuntu. Nange si lyange nga Katikkiro, era ti mu kiraamo kyange teririimu. Erya Bwakatikkiro, ery'obuwanika, ery'obulamuzi, ery'amasaza n'amagombolola. Mulina okumanya ettaka eryo lyonna. Ate kaakati mu nteekateeka gye tulina, ettaka eryo lyonna liri mu mikono gyammwe, mwe mulirabirira. BLB erina okunoonya mayiro akenda gye kali. Si nsonga nti waliwo abalyegabanye. Ekyo tekyeraliikirize, kiseera tujja kutuuka tatulibaggyeko mu budde obutuufu. Naye nga tumanyi, ate gwe omuntu omuggyako kyo tomanyi gye kiri. Ekirungi ky'ettaka nti teryali ebagajja n'alitwala. Kyekirungi kyalyo, obutafaanana lupiiya. Lupiiya n'akajjira n'onkutte mu nsawo y'ekitiibwa Mpanga, tamanyi na kumanya nti nazimuggyeko. Ndaba obufirimu mubulaba ku TV, ku mitimbagano, omukyala asaba bba ssente n'azimumma. Omwami waliwo yakampeerezza, omwami azikweka mabega wa TV essente, kubanga omukyala afeffetta buli wantu. So nno omukyala amulaba azijjayo, aziteeka mu nsawo ey'emabega jjiino, omukyala bw'azijjayo, omwami addayo n'azirabako. Naye ettaka olinzijjako kubanga onsinza amaanyi. Naye Omuganda agamba nti amaanyi tegalya, empewo tenyeenya kutu. Singa amaanyi gaali galya, singa empewo enyeenya okutu kuno. Ekiseera bwe kituuka nga tokyalina maanyi, kujjako ettaka lya. Naye tosobola kujjako ng'omanyi we liri okusobola okulirondola. Bwe baatuddiza ebintu byaffe singa twali tetumanyi gye biri, tetwandibifunye. Kale mulina okulondoola mayiro akenda ne mumanyi gyakali. Mulina okulondoola mayiro 1,500 ez'ebibira. Nandibadde ebibira bingi babitemye babimazeewo. Tulina okumanya gye biri. Kiseera ajja kutuuka tuzzeewo ebibira ebyo. Bwe tutaba na ttaka, bassebo ne bannyabo, ennono yaffe esaabulukuka. Kyenavudde mbagamba nti boodi eno ya nkizo ekyenkanidde awo. Mwenna muli bakugu, ekirungi. Era mbeebaza okukkiriza okuweereza. Abantu bangi batiitiizi.
abantu ndabye abantu bangi nnyo abasinga baagala nnyo Buganda eno n'ekitiibwa kyayo buli gy'obasanga naye nga batya n'obagamba oba muti ani anagenda obakolera ebintu bino ani anabibakolera nze nzaalibwa Kasanje gombolola Bukoto Buddu wano si we banzaala kati ffenna abali wano tulina gye batuzaala ffenna bwe tunaatya ani anaakola emirimu gya wano kale no abalina obuvumu n'obwagazi tubaaniriza nnyo era tusanyuse nnyo okuba nammwe era olw'okuba nti nno muli bakugu twesunze okulaba engeri gye mugenda okuweerezaamu Ssaabasajja Kabaka naye ebigambo ebyo nnyina essanyu linnyo okulangirira nti boodi y'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda ngitongozza